Bulijjo ngamba abavubuka bentera okusisinkana nti mukozese omukisa guno mukole ensimbi nga Uganda tenadaputinga system ziri international. Olwaleero baleese cameras ku nguudo ezikuba ab'emmotoka ebipapula. Njagala otunuulire nze ng'omu ku balina taxes ezisaabaza abantu mu Uganda wano nti taxi eyo buli wiiki ebadde reporting emitwalo 6. Naye ssente zino agivuga azikola atya mu lunaku okuweereza emitwalo 6 ez'omugagga nga kondakita alidde ne driver abadde yeetaaga okuvuga luutuse nnyingi bw'eba ebadde evuga town service abadde alina okukozesa waasiwaasi mungi okulaba nti ajjayo ssente za mukama we naye afunemu ekyokulya. Olwaliro ekitakyasoboka nti oli wabadde avuga speed 100 etteeka limugamba 3 bw'agasussa bamukuba ekipapula ekisinga essente zagenda okukola olunaku oba zagenda okukola ewiiki. Kuba mwenna owedda mubawulira bakomplaininga nti bakuba ekipapula kimu ekyova speeding mitwalo 6 nkugambye ga reporting ewange buli wiiki. Amwamanga the people abalina taxes ku makubo era nkimanyi kyetwolekedde nti muwaasiwaasi badriver gwe babadde bakolera gwe bakozesa mu makubo mwe tubadde tuyingiriza essente omwana okuvuga laawundiz ezo ajjeyo ssente z'omugagga naye afuna ekyokukola ekyokulya. Olwaleero ogenda kukitunuulira olwa cameras ze baleese kituufu zituyambanga bannayuganda ku bubenje n'ebirala naye mu byensimbi taxes bazikiikinze out. Kuba ogenda kulaba ng'omuntu okugjayo ssente za boosi oba takisi okukola amagoba weetaagisa okuvuga eruutu nnyingi ezitakyasoboka olwaleero kubanga takisi ne bw'eba eva mukono ku supiidi n'amateeka g'enguudo ng'ogagoberedde okutuuka obutuuse e Kampala obudde buba buweddeyo ojja kugiraba nga takisi ebadde evuga luutu 4 evuga 2 ssente ziba zivuddeyo. So bavubuka tukozese chance nga Uganda ekyebase tukole ssente buli lunaku Uganda lwekuleka nze ntera okubagamba ku mawanga amalala kuba bino tebiri mu Uganda mokka. Dubai abaana betutwalayo okuvuga taxi bakugamba nti omusaala gwabwe gugwera mu fines n'amawanga amalala ekkata. So bino bigenda kukosa nnyo ffe abalina emmoloka ku makubo naddala eza business dani abantu abalala bonna kubanga n'amateeka g'ebyenguudo international gatunuulira nnyo public transport gatunuulira nnyo abantu abasaabaza abantu era nammwe abali e Dubai mukimanyi n'amawanga amalala nti toyinza kuvuga abantu n'oleeta katemba mu kkubo. So ngenda kudda mu part 2 kino nkigaye kisinga kunyigiriza ffe balina matakisi kale nina takisi ku kkubo buli wiiki omwana abadde alipotinga emitwalo 6 etali emu naye ekitagenda kusoboka kati wano wetulaga ojja kulaba nga alipotinga mitwalo 2 takisi tugenda kuzitunda tugenda kuziddukamu. Kyekyo kye mbabuulira gavumenti eyinza okuba yakireese technically eyagala kugoba takisi mu kibuga yeteekemu system zayo eza transport mwalaba mwabalemesa Pioneer bus baagala okuleeta ebirala kibuga baagala okukijja mu vulugu nga balina kutugalika misolo mingi. Kyendaba agala okugenda ebweru ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo emirimu egitambulirawo gye gino wandiika noti 767 621 oba noti 746524418. Twetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola nga bakiriina bisaawe by'e Dubai salale kamu 3 oba nga bakiriina abawala bokka Saudi Arabia. Mugenda kuba mulongoosa mizikiti masomero na malwaliro mugenda kukolera gavumenti essaawa 8 buli lunaku mukola emyaka 2 bakuwamu vacation buli mwaka bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Kale tunoonyeeko ogende weeyolere ku nsimbi. Visa za Saudi Arabia mugimanyi zibeera sponsored ka input katono ate nga tuteesa nnyo.